Eno ye listi y'abamu ku bakulembeze ba Africa abattibwa olw'ebigendererwa bye balina eby'okukulaakulanya ensi zaabwe ne Africa yonna nga mw'ogitwalidde. Ng'asooka ku listi baamuyitanga Patrice Lumumba, ng'ono yali wa Congo. Yazaalibwa nga 2 Julayi 1925 era nattibwa nga 17 January 1961. Omulala bamuyita Thomas Sankara era ng'ono yali wa Burkina Faso, nga yazaalibwa nga 2 Desemba 1949 era nattibwa nga 15 Oktoba 1987. Omulala bamuyita Abubakar Tafawa Balewa era ng'ono ye yali wa Nigeria, nga yazaalibwa mu Desemba mu mwaka gwa 1912 era nafa nga 15 mu Julayi w'omwaka gwa 1966. Omulala bamuyita Muammar Gaddafi, nga yazaalibwa nga 7 June 1942 era nattibwa nga 2 Oktoba 2011. Wano abasinga twali tutegeera bulungi era ng'ono ebisinga ebimukwatako nabikulagadda, era gw'ayagala vidiyo eno jaggisanga ku YouTube osobola okugenda n'ogiraba n'otegeera ebisingawo. Gy'okutegeeza nti abakulembeze bo bangi abajja nga battibwa olw'ebigendererwa bye balina eby'okukulaakulanya Africa. Naye olwaleero mu eno vidiyo njagadde okuleetera olukalala lw'abatonotono kw'abo abajja nga battibwa. Gye tweyongera mu maaso nja kunnyonnyolanga buli kimu kyonna ekikwata ku bakulembeze bano omu ku omu, oyongere obbategeera gw'abadde tabamanyi ebibakwatako byonna. Katono nnyo gw'alina bizinensi ng'oyagala akalanga kayita bakasitoma abo, oba olina dduuka oba mu ddaala oba boutique, kyonna ky'olina, ennamba egyo ojja okukubako oba okusindikako message ku WhatsApp osobole okumanya ebisingawo. Wabula eno vidiyo gwagirabidde ku TikTok teweerabira okunyiga mu plus button osobole okugoberera, ate gwagirabidde ku YouTube teweerabira okusubscribinga osobole okubeera omu ku basooka okulaba vidiyo ze nnaabanga ntaddeyo. Nkwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagazza ekiseera ekirungi.